omuwuliriza omulungi ali ku mukutu gwaffe gwa Kibula Islamic Media. Ebyo ensonga oziwulidde, ensonga za mukyala mufumbo agenda kutuyitiramu buvunaanyizibwa ki bw'alina eri bba. Naawe omukyala omufumbo ali eyo beera ng'otega amatu ebigambo bino biwulirize bulungi. Tugende kalombolombo akasooka inshallah. Akalombolombo akasookera ddala kenja okubeera nga ntunuulira kyandibadde kirungi nnyo nnyini ddala omukyala okubeera nga otya Allah. Mu kutya Allah mugenda kubeera mu bingi era omusomo guyinza okubeera omugazi oluusi guyinza okututwalira n'ekiseera ate ekira n'okusoba nga tutunuulira olwo oba omugondera ng'omwami nti omwami teyasobodde kumpa kino nsonga lwaki omanye nti ensonga munayo obusobozi olumu tebubeerawo. Ebyo byonna bijja lwakuba nti otya Allah kati otegedde ki ky'olina okubeera ng'okolera omwami wo omugondedde. Yesebo ensonga ey'okubiri gye tujja okubeera nga tutunuulira mu buvunaanyizibwa bwe tulina ng'abakyala okubeera nga era tekikujja wadde mu bwongo kubeera ng'osaba mwami wo ekintu kyatasobola kubeera ng'akutuusaako omanyi iye gwe omukyala olina okumanya enfuna ya bbaawe ddala naye osobola okusanga omukyala ng'agamba bbaawe kyatasobola akazite ako kamuteekako kubanga ye muli omukyala aba alowooza mbw amwewazisa eri ebbali omwami eyandibadde alabayo omukyala omulala abeere ng'amutangira mbu olw'okubeera amusabye ebizitowa ate bwe kituuka ku baami abalinako omukyala asukka mu omu ne bajja bagwamu omukyala alinamu endowooza eno gujja bagira kuba ye muli ajja kubeera agamba ngenda kumusaba bingi ampe wano biri eri byajja okuba nga tasobola kubeera ng'abibawa abimpa wano bambi omwami ono oyinza n'okumuleetera pressure oyinza okumuleetera endwadde pressure ali omwo oyinza okumukema n'atuuka n'agamba omukyala ono simusobola kanfuneyo omukyala anaategeera embeera yange kanfuneyo omukyala anaategeera enfuna yange anaasaba ekyo kyensobola. Mu butuufu ekyo kyandibadde abakyala tukitunulamu saba omwami wo ekintu kyasobola okubeera ng'akutuusaako naawe balaabalamu olabe enfuna ye yesebo oyinza okumuleetera okufuuka omubbi kati bw'agenda okukola ne yeeraliikirira sijja kuddayo waka bansabye gomasi ya mitwalo 2 mbutuufu omusajja n'alowooza n'abeera ku pressure nga takisobola kale omukyala asabe bbaawe ekyo kyasobola tutambulire mu busobozi bwabwe tubeere nga tusobola okutambula ffenna obulungi. Ku nsonga endala gye tujja okubeera nga twongerako abakyala kyandibadde kirungi nnyo buli lw'oba oyogera n'omwami wo buli lw'oba ne bbaawe oyo nga mutudde mwogera yogera mazima meereere beera nga munyumize mazima meereere tetubeera n'eri eŋŋombo gye tutera abamu okuwulira ng'agamba nti mulimbe oyinza okumulimba olunaku olw'enkya ebigenda okukuleetera obuzibu kati beera ng'onyumya mazima meereere n'omwami wo buli nsonga yonna gy'osazeewo nti kunyumyako naye beera ng'oyogera mazima meereere tobaako kintu kyonna ky'okweka emabega obulimba buveewo kati omukyala ayogera amazima abeere mwerufu eri omwami we ekyo kijja kumuleetera okuba nga n'omwami amuwa obwesigwa bwe amuggyemu n'endowooza eri kibaga mazima naye bw'anaayitiriza obulimba mu bufumbo buli kyanamugamba omwami ajaga nti onannimba era tulabyeko abaami bangi otula naye nogamba oyo annimbye ebintu naye olw'okuba nze ensirika alowooza ndi musiru naye yaŋŋamba kino tekiriiyo yaŋŋamba kino tekiriiwo byonna kwegamba ng'omukyala ye oba muli kwegulumiza ng'omukyala abamu ndowooza kye babeerako naye gezaako okulaba ng'omukyala ojjayo amazima gokka bw'oba onyumya n'omwami wo era kijja kufuula ow'emirembe mu bufumbo bwammwe ekyo kati era abakyala kyandibadde kirungi nnyo bwe baba bakunenyaako kibe kya buvunaanyizibwa gye tuli tokaayana tozzaayo bigambo ng'omwami wo akunenyezzaako eri abatayagala kunenyezebwa eyo nsobi omukyala n'omugambako nti nnyabo emmere wasiiriza emmere ng'ate okimanyi tulina abagenyi lwaki togyefumbidde eyo nsobi y'amaanyi
era omukyala alina okuba omukakkamu bw'abanga anenyezebwa ne bw'eba ensonga nga ntuufu tekikuwa lukusa kubeera nga owanyisiganya ebigambo n'omwami wo tekikuwa lukusa kubeera ng'okaayanya omwami wo tolina nsonga lwaki omugamba okugenda okugyefumbira mugambe nti nedda emmere eno nno yasiridde kuba kibeerawo ekyo kibaawo tuyinza obutakyewala omwaka ne gugwako n'omulala kyambutonde kati bwe kiba kizze n'agamba nti emmere ate oluusi munnange akugambye mu bulungi emmere leero nga yasiridde naawe mudde mu bulungi mugambe munnange nabadde ngenze ku taapu nno kuleeta mazzi nga mmanyi nagenza okugira ati ng'emmere munnange esiridde naye nsaba kunsonyiwa ekyo akitegeere naye ng'omuntu amanye nti omukyalo ono bwe mba mumunenyezaako mu butuufu asigala muntu nga mukkakkamu ekyo kisigala nga ffenna kitukuumira mu mbeera ennungi mu bufumbo bwaffe naye bw'ona oyagala eddoboozi oli wanvuyo olw'okuba bakugambyeko n'ensonga entuufu ogenda kwereetera obuzibu ng'omukyala ate ojja kuvunaanibwa kubajjukira buno obuvunaanyizibwa oba obusudde ate nga buvunaanyizibwa bwo bwakoweebwa aleme kumukaayana nga bwe twalaba mu kitundu ekisooka nga omwami alina okuba omugumiikiriza eri mukyala we kati naawe bw'onozzaayo embeera ey'obukkakkamu kitegeeza omwami kijja kumwanguyira okuba nga naye akugumiikiriza ate ateeka ekisa gy'okuggwe olw'embeera eno eba etuuseewo yessebo fikum baraka masebo abalungi abatuwuliriza ndowooza emisomo gino mutugoberera bulungi embeera yonna gye twogera wano etukwatako ffe abali wano nammwe abaliwa nammwe abali eyo ku ludda luli gwafunye omusomo guno guweerezeko munno inshallahu taala ffenna tubeere nga tuyiga ensonga yaffe ey'okutaano twagala tubeere nga mu bufumbo buno bwe tulimu tukulembeza Allah nga bwe nagambye nti empaji esookera ddala tukubeere nga tukulembeza Allah mu bufumbo bwaffe wabula so si ddogo ng'abamu bwe bali ekyo nno kyogereko kubirawo ddala awo kubawo nnyo ate nga we tuli wano nga balowooza bagenda kunyweza bufumbo banoonya buganzi ekitasoboka teri agenda kubeera ng'afuna buganzi mu bufumbo bwe nga tategedde nti alina omutonzi eyamuteeka ku nsi ate era yatonda n'oli gy'alaga pointi gy'oyogedde esoose okugondera Allah kati omuntu atagondedde Allah atatya Allah yajja okutuuka ku bino byonna yajja okulowooza nti bwe mba ntabula caayi omwami ono okunjagala nja kusooka kumutabuliramu kinkwasa nnyo ennaku kuba mbiwulira ne mbakyala eyo gye mbeera ntambulidde omukyala ng'osobola okukwata ekintu naawe ky'otasobola kulya n'okiwa omwami yakirye olw'okuba gw'onoonya buganzi naye weerabidde nti omutonzi wo gy'ali ate bino by'okola byonna abiraba kati obuvunaanyizibwa bwo oba oyinawo obusuulidde gwe mukwase Allah bw'abanga alinamu obunafu ng'omuntu yenna bw'aba gwe wanika emikono gy'olajanire Allah mugambe ya Allah ngondeza bba wange ono kino na kino kiganye naye mbadde nsaba anjagale ng'omukyala Allah yateekawo kwagala kuli mu mitima era ye yamuleetera okuba nga akunoonya gy'oli n'akufuna tewakeera ku makya kusooka kukola by'okola ebyo byonna by'olunga omwami ono alyoka ajje tekisoboka kati tukulembeze Allah so si ddogo bonna bendabyeko buli agamba nti nze ngezaako bwe nti abasajja tobeeyalira n'obeebikka tebawangazizza bufumbo era bwe babeerawo n'olaba nga beeyagala mwezi gumu 2-3 omwaka ogwokubiri guyinza obutaggwako kati kyandibadde kirungi ffe abakyayagala okubeera mu bufumbo tubeere nga tukulembeza omutonzi waffe tubeere nga tuwewala ekiyitibwa eddogo ligenda tuttira obufumbo ebigambo bino mubiwulidde abakyala bali eyo nga biva mu kamwa k'omukyala ayitibwa Nakasinga Mwamini abakyala mwewala eddogo mujja kutereera mu bufumbo bwammwe kituufu nnyo ddala tugende ku nsonga endala y'omukaaga wali kwolwo gy'ojja okufuna accident ofuna ebizibu bakubire omwami wagambe nti wange namulese waka sinnategeerako olugendo lwonna lwa mu tawuni era tekisoboka nakusoboka nammwe mulimba bakugamba amazima nti mukyalawo ali mu ddwaliro
bwabanga macha kusaasidde nga wooli nti ali mu ddwaliro ayeegaana agambe nze sibimanyi owange namulese waka era tetuyinako na programu yonna yamutawo kati olaba obuzibu bwe buze ojja kuwona naye ng'omwami omuleetedde embeera muli okuba nga takyakukkiririzaamu kati kyandibadde kirungi tube n'obuvunaanyizibwa obwo totambula butambuzi nga kyetwala oli mukyala mufumbo beera nga osaba olukusa obeeko gy'olaga inshallah akugambe nti amunaye leero totambula nno era oyinza n'obutabuuza lwaki ebyo bimulekere ggwe tambulira ku kiki kyakugambye obuvunaanyizibwa obw'omukyala obulala bwe tulina yasooka bba okuzuukuka omukyala yenna alina obuvunaanyizibwa asooka bba okuva mu buliri amuteekereteekere mutegekere amazzi ag'okunaaba omanye nti alina okunywa caayi bw'aba si wa caayi ng'omanyi wakatunda oba juisi tegeka ekyo oba omanye nti wakulya buli ye muntu wakulya na kunywa mazzi tegeka eyo nsonga ate nkulu nnyo naye abakyala abamu abaami baleka abakyala mu buliri ekyo nsobi eba nsobi y'amaanyi amakulu nti omukyala yalina okusooka ave mu buliri ategekera omwami alyoka amuyite nti amazzi ag'okunaaba maze ogateekayo omwami ava mu kunaaba ajja kusaala olumala swala ya fajiri nga banywa kacaayi kaabwe nga bafuluma bagenda agenda ku mirimu gye eyo nno nsonga nkulu eyo nsonga nkulu naye abakyala bangi bagisuuliridde aga nti gwe sooka ozuukuke mulimu agamba buli omu amanyi buli kimu wekisangibwa kunaaba amanyi ajja kugenda mu kinaabiro amazzi gyegali aveeyo amanyi omusaala we gubeera asaale bw'amaliriza okusaala flasika ebeera wali kikyatamanyi we kibeera kijiiko sukaali byonna mbiteeka wawe yeetabulira ekyayi kati ekyo si kyabuvunaanyizibwa ekyabuvunaanyizibwa omukyalo okusooka bba okuva mu buliri amutegekere kakibeere kyalumwa akulekemu nga waliwo ensonga lwaki ekulesezaamu oba agambye ngenda keera saawa ne bwe ziba saawa 10 kujjukira olina okuzuukukira keera omutegekere agende anaabe yeetegeke agende mu lugendo lwe naawe olyokodde mu bibyo olaba bw'otamuwerekerako mu budde obwo oba bw'otamutegekera by'olina kumutegekera n'aleka oluggi nga luggule ne babayingirira totutte buvunaanyizibwa bwo ng'omukyala so nga singa wali wazuukuse n'oba ng'otegeka nga naye bw'ali ku bibyo oba bw'ategeka ebibye nga bw'omuteekateeka mu lugendo lwagendamu kibeera kigenda kubakuuma mwembiriri kakati ekyo nakyo tukitwale nga nsonga nkulu nnyo nnyini ddala ateekereteekere bbaawe buli kimu toleka bbaawo mu buliri tomuleka omukyala gwe musooke n'omwami yanyumye mu bantu nti bannaye mukyala wange yansooka butereevu kakati ekyo munnange abakyala tulina okubeera nga tukimanya nti ffe tulina okusooka okuva mu buliri era omwami ono bw'akitegeera ne bwerubanga kuulo weebase nnyo amanya nti nze yansooka era akuzuukusa hajja tuleero kiki obadde okyawalwadde omugambe nti nedda otuba tubadde tuntutte munnange ate olyoka ositukira awo ekyo nakyo kirungi nnyo nnyini ddala kakati no munnange nga twolekera okubeera nga tumaliriza ensonga zaffe omukyalo ono yeegendereza nnyo emirirwano agyegendereza atya nti talina kuginyiiza tuteekeddwa okubanga enkolagana yaffe n'abo abatuliraanye nga yankizo nnyo nga yankizo nnyo nnyini ddala kyova olaba nti tulinawo wali hadithi wali hadithi nabbi we baamubuuliza sahaba omugwe nerabde we baamubuuliza nti kyogamba nti omulirwano gutuuka n'okunsikira kitegeeza nti omulirwano tuguyise bulungi nnyo ddala newankubadde tulinamu abantu abamu boweekubako naye nga tebeekubikikako naye gwegezaako nnyo okulaba ng'oteekawo embeera ennungi bwe kiba kiganye sirika mubuuze mukome ku salaamu mubeere awo naye nga omanyi tetulina luyombo naye nga muli bulungi hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bwe yagenda mu ggulu mu Israeli wal Miraj yasanga omukyalo omu nga aliko ebibonerezo bingi
n'abuuza Jibuliru nti omukyalo ono embeera ye yakola ki ku nsi naga nti yakyayisanga abantu wakati yaleetanga fitina wakati we ne bbaawe n'abantu abamuliraanye ekitegeeza nti balirwana baffe tubayise bulungi tubayise bulungi nnyo era ne wano mu mbeera zaffe eza bulijjo osobola okukiraba nti be bantu abasookerwako bw'oba ofunye ekizibu basookera ku muliraano yasooka baga nti omuggo ogwewala tegukuba musota ogwekumpi guno gwokwata bagenda ogamba nti bakubire ali e Masaka okujja dduukirira enze nga ono yatuuseewo dda barakallahu fiikum kati ekyo abatuwuliriza naddala abakyala mumutera nnyo okubeera ewaka abaami olusi bajja bakooye bayingidde mu nju mayumba naye omukyala abeerawo ssaawa 24 omwami ayinza n'obutamanya bantu babaliraanye ate omukyala ono abagenyi gwe basookerako kale abaliraana baffe tubayise bulungi inshallah taala kiba kirungi ne tubayisa bulungi nnyo nnyo era kijja kutukuumira mu mbeera esinga obulungi esebo ensonga endala era nga ensonga zino nga tuzimaliriza ku musomo gwaffe ogw'olwaleero omukyalo ono kyabuvunaanyizibwa nnyo okubeera ow'amazima ennyo omwesigwa ennyo ate nga mugumiikiriza nnyo ate nga asonyiwa ensonga ezo zonna tuzigasse wamu omuntu ono abeere w'amazima abeere nga mwesigwa nnyo nga bakwesiga mu butuufu ng'omwami wo bw'avaawo n'agamba nti bukadde bwange bubiri buno butereke ate enkyajja abo kusabe nga bujjudde so si kugamba nti ate nagulirako omwana pampa ate luli kwe twagula emmere omukyalo ono alina okuba omwesigwa abeere omwesigwa obwesigwa kintu kikulu bakwesige mu bintu ebikalu bakwesige ne mu bigambo ng'omwami wasobola okumanya nti omukyalo owange bwe mba mugambye ekintu alina ekisenge mu mutima mwatereka era naggalawo ccu tajja kukifulumya kyaba tayagadde kifulume mu bantu beera mugumiikiriza nnyo ng'omukyala byonna bye twogedde osobola okubituukako singa obeera omukyala omugumiikiriza kubanga omwami ono gw'ogenda okusisinkana wakikula kirala ng'oggyeko ekyokuba nti mwami naye empisa ze yakulira mu maka malala ate naawe wava mu maka malala ate ne bwe mba mukulidde wamu ne bwe baba baluganda bwera olaba ne bwe baba baganda bwe mwawukanamukko mu mpisa ne muneeyisa era bwe mutuula wano bagamba mwana oyo wampisa okusinga kaate oli naye nga olusi mweddako bwe mutyo mukulidde wamu bwe mutyo kati kiba kitegeeza nti olina okubeera omugumiikiriza mu buli mbeera yonna ebeerezeewo beera gumiikiriza nnyo omwami woono bw'oba osabye ekintu nga tekirabise mukadde ako beera mugumiikiriza omanye nti obudde bwonna jakifuna beera n'esswabulu eyo obeere nti omanya nti nja kukifuna bwe kiba kize insha Allah ate beera ng'oli musonyiyi obeera n'abaana waka omwana asobezza beera ng'omusonyiwa n'omuntu omukulu yenna obeere wakisa ate obeere ng'okola ki twogedde wali waggulu ku miriraano omuliraano gusobola okukola ekintu kyolaba nga mu butuufu kizitowa naye tuula wansi wekakkanye ng'obusiraamu bwe butugamba osonyiwe ye yamanyi kye yakoze n'ebigendererwa bye gwesonyiwa sigala nga mutambuza obulamu kati tubeere n'okusonyiwa okwo kijja kutukuuma nga tuli ba mirembe n'olusonga yabatuwuliriza abalungi abali ku mukutu gwaffe omusomo guno muguwulidde saagala mugambe nti ate tetwawulidde tetwategedde mujja kwenenya mwekka naye omukyala abatuusizzaako ebigambo bino omukyala mufumbo mukyala mukozi ava waka najja akola emirimu gye ate naddayo ewaka mukyala wa buvunaanyizibwa abadde atutuusaako omusomo obuvunaanyizibwa bw'omukyala eribba nammwe abakyala abali eyo mutuukirize obuvunaanyizibwa buno waakiri mu bintu bino by'owulidde weekwateko 3 4 5 obeere ng'obituukiriza ojja kutereeza obufumbo bwo inshallah taala hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti nno omukyala bw'akola ebintu 3
Allah ajja kumuggulirawo ejjana ayingire mu mulyango gwonna gw'ayagala. Ejjana erina emiryango 8 naye omukyala aneekwata bino. Ekisooka kasitaati ya Allah nga bwe twayogedde mu kusooka. Ekyokubiri n'asaala esswala ze nga tebamukase, tasadde lwa mwami wabula asadde lwa Allah. Ekirala n'asiiba emyezi gye egya Ramadhaani bwe gituuka n'asiiba oba okusiiba kwa faradhi oba kwa sunna nga basi ya mukase, ajja kuyingira ejjana mu mulyango gwonna gwakola ki? Gw'abasiimye. Era omukyalo oyo agenda kuyingira mu jjana, alambule Adeni, alambule Firdausi, alambule buli kika ky'ejjana. Allah amugamba nti kati jjana ki gy'osazeewo? Mukyalo oyo bw'ali basazeewo nti njagala Firdausi, Allah amugamba nti genda onoonye bbaawo alijja mu bbaliro akwate ku mukono gwa bbaawe nti nze nsiimye Firdausi, bayingire mu Firdausi. Oba nze nsiimye Adeni, bayingire mu ki? Mu Adeni. Oba Jannatul Ma'wa, yonna gy'ali basiimye. N'ensonga y'omukyala tokola kintu ng'okikola naddala okusaala nti osaala ku lwa musajja, tosiiba nti osiiba lwa musajja, wabula kikole ng'okikola ku lwa Allah. Ate bbaawo mugondere, kyakukkiriza kikole, kyakuganye beera ng'okireka. Awo nno ojja okufuna emirembe ku nsi kuno ne mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nye bw'oyinza okubaawo n'ebigambo bw'oyagala okutuusa eri abatuwuliriza abalungi, beera ng'obituusa inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. Akyekumiddeko ku Kibra Media. Njongera okubeera nga nkubiriza abakyala nga tumaliriza omusomo gwaffe. Abakyala ensonga zonna ze twogedde ensonga nkulu nnyo nnyo nnyini ddala. Naye nga bwe nakugambye mu kusooka nti mu bunafu obw'ekika ekyawaggulu kwatako ensonga. Twogedde ku nsonga ziri 15. Ensonga 5 tezijja kuba za maanyi nnyo, tezijja kuzitoowerera kubeera ng'otuukiriza. Waakiri tuukirizako obuvunaanyizibwa bwo obutono eri omwami wo. Ate abakyala tuyinamu imaamu abakyala abamu nga bo ku nsonga y'okutya Allah balina ekikola kye bakola. Abeera lubuto n'aba ng'ayonsa, abeera lubuto n'aba ng'ayonsa. Olw'okuba omukisa guli ogwatuweebwa, kati ye buli olugira oti ye abeerawo kubala bubazi, ye abeerawo kubala bubazi. Ramadhaani eddako egenda okutuuka ng'asitudde. Anze sikkirizibwa kusiiba kuba ndi lubuto. Ramadhaani egenda okutuuka endala ali mu kuyonsa nti Allah yatuwa olukisa abakyala abayonsa tebakkirizibwa kuyonsa, tebakkirizibwa kusiiba. Kati ebyo ebintu bye tujja tuteekawo nga twekwasa-kwasa gwe ng'omuntu gw'obikola, naye manya ku lunaku luli bijja kuvunaanyizibwako kuba bajja kugamba wali lubuto tetuganye, naye olubuto lwa wali tolwala, lwali teruyina ngeri yonna gye lukukosaamu ng'osiiba, ki ekyakugaana okusiiba? Tetuganye wali oyonsa, era abakyala abayonsa baaweebwa olukusa okubeera nga tebasiiba, naye gwe wali tosiiba ate omwana we naalya, kaakati ki ekyakugaana ng'oliisa omwana? Ki ekyakugaana okubeera ng'awo osiiba? Kati biri awo abakyala temulowooza nti mulimba ffe ababalaba n'abaami bammwe, muyina gwe mulimba oli omutonzi, kye twagambye nti mutye Allah. Bagaliza okubeera obulungi, nsaba n'owekitiibwa abeere nga batukumira era akkiriza ensonga zonna ze twogeddeko zibeere nga ziteekebwa mu nkola. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Abooluganda mwenna mwenna tubaagaliza birungi byereere, tusaba Allah batukuumire ate tusisinkane omulundi omulala ku misomo gyaffe ginaddako. Mulindirire emisomo gyaffe gijja inshallah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qibla Islamic Media, Qibla Islamic Media.